Wabaddeyo meeting naye kansoke mbabuulire to announce good news. An international organization has carried an opinion poll in Uganda that has given Afendemu votes 38, the president 52, and the opposition is sharing 10%. But it is true when you analyze that. That's one. Another important issue I want to tell you, they want to capture you. Your name was discussed, mine was widely discussed. This is why I tell the police, it is easy to capture these criminals. For the first time, but the challenges you have, a confession is made before a magistrate or a judge. Two, instructions can be declared a mentally sick person. Erujukira ti omwana wa kakka bweyatta omuntu yava ebutabika n'aga nti mulalu. But the judge dismissed the knowledge, this argument. The judge dismissed the argument. Sagara musana. But the judge dismissed the evidence of the Butabika man. Which means a judge relies on expert knowledge. But when the judge defeated this man, why? Because all of the institutions are killed, have been killed. This we call it state capture. Today, mentally sick. How could a mentally sick person trace the Muyindi? Two, there are many unexplainable issues. One, how can you be a manelender without security? Could anybody go inside? Which means it was a regular custom. No message yakuba bush, yakuba ligani amasasi. Yali visitor wa vicewe mu Oval Office. And I've written a book, tips to our security organizations. Mbawandi kidinga madaka cases of security, which would appear to be very complex. Ngabazi solving ulo security. Two, temuina centers mutekawo is only in Uganda where a reward is not given. Gwegenda okere ku macha nti omusajja oyo abamanye yasse isima emiliyoni aga kyobola bazimba funa era tata wa isima ze wange ne mugaba abasiraamu muli bagumu abasiraamu muli bagumu aze anebaza na tugondi wange omusajja ngana kuga tuli bamukwano nnyo tata wa isima ze nakulaba naye oyo nyango yagamba, because the police does not have a public relations department. Not everybody, mass communication in the Chibi, but you must be naturally gifted. Kakati nkugamba, na unyango nasoma na yema kebezi. Ne nkugamba, nti, wo approaching omuntu matters. The police requires you to make a statement. Ne kitawe wa Yusuf Isima ali mu mudu kiko omugambira immediately aze yafiridwa aze okukima ebintu by'omwana we nomugakola statement tata wa Isima bamugamba akole statement and you must tell him bwe yali agenzo okukima ebintu by'omwana mubulire nti muzeyi ebya police bya government bwe bikola wayita okujjawo tata ayeyita tata wa Isima omulala oyita n'omulimba wabaddewo omusajja omulala zze wano nga naye agaye taata wa Isima. Kaka tulina abantu basatu gwe tuwandikire ebikwata ku mwana ng'olina amagezi kankubuulire abaddugavu bagenda ne bakukwatira ku gundi ku airport London Heathrow oba wa omanyi nti gwe ntwala gye bakutwalamu waliwo amakomera agali ku airport, but the way they treat you totegeera nti oli mu kkomera. As they sit there. Gentlemen, sit there. Watch me.
abazungu ku airport nti bo balina public relations kati tokyalina musajja doctor medical doctor mu bazungu ajja n'akugamba nti your patient is dead. He has kicked the bucket. No. Gentlemen and ladies, your patient is now singing with the angels. To demystify the impact. Ladies and gentlemen, what's your relationship with the patient? You will not take him back the way he came. Not dead. Polish language. Kakati omusajja oyo kasajja era yanzijukiziza nti 1980 batwala omusajja Bob Asoze eri omusajja wa Amini. Bob Asoze omulimu gwali kutaba kukusakase ku nyanja. Kati Bob Asoze natta omuvubuka mu lyato nga balimu ne taata we batwala kase. Kakati Bob Asoze teyadduka bamukwatira no ku Amini. Bamutwala mu kooti. Omusajja ne bamugamba musajja mukulu nana ratinga nali mu lyato lyange Bob Asoze n'atugoba n'atu-interceptinga nakuba omwana nga amasasi mulambo n'agusula mu nnyanja nangagwa omuzeeyi genda. Did you see Bob Asoze? Yes. What was the time to wait? Can you identify Bob Asoze in court? Omusajja yagamba munvuma magufa nkwate ku muntu eyatta omwana wange. Because his lawyer did not believe him properly. Era Bob Asoze was acquitted. The judge ruled, the judge ruled that the witness did not know Bob Asoze. Why had he refused to touch on him, to recognize him, which was a very important evidence. Kalicha yani kakati nga tuzze wali omusirikale ono omulalu gwe bagambe yakubye omuyindi asobola okuva mu barracks ereddalu ne limugwira koyo muoma detective nzeddi. And I told you nti nakubakwata abaana aba ne batwala mu psychology. Everything is psychological. Ekibalimye bana abaagu aba police balina ba psychologist nabagamba nti mmwe bwe mugenda ku macha ne mugamba nti amasomero gaguddewo after COVID. Every school must have a group of psychologists. Mubayina niti mubamanyi mube sente za mubazi babirako bwere. Ne mbagamba nti amasomero gedde timwabiranga mu strike. Why? Mwabiranga mugo twayitanga yasoma catering twabayitanga bakatala abali ku mmere. Many strikes ogara depend on bad food. Ne baba wanga sente ezamwe zibababyeko mu education. Ezamwe zibababyeko everywhere. Kakati ebintu ebyo ebyabazungu. That's why I've written a book back to the same mujini. I've written a book tips, security tips. Okubategeeza how people have solved the problems everywhere. Until look what the scenario. Because when you argue, you are arguing as if the case is also. No. We have several cases. Abana be makerere babatanga omukumu. They believe there was a serial killer. Until ba Mirundi be babata. Omwana bamukuba amasasi manje yali ba Mirundi omwana omuwala. But the Mirundis had seen the killer of Kijana Ngoma. Ne babata. Why? If you cannot pick a trigger to kill, you end up with a serial killer and you expose yourself. Kakati makerere balize bano tebakitegeera balooza nti omuwala yabasiza mijiya yaabwe yabukidde nalabye obusajja ne mubakamba buli obusajja bwa monitor. You see, Linda, when you read the monitor stories, they think from the anus, not from the head. No. Nalabye akasajja simaikayo ngatanya bukuba mugozi sick. Today, let me tell you, you idiot. Today we use the slogans. People power. MK. Simple. Only babati yasoma. Kakubi musande gondi wako. You people, you are exaggerating. You are stupid. Why? If these people have been told to apologize to Muhozi because somebody hired Kenyan media mercenaries, and you are waging a mercenary war against him because in your monitor, then you are stupid. Kadinaki, executed this of East Africa.
A newspaper that cannot saturate 3,000 copies. Do you influence society? You are riding a dead horse. Sick. You are stupid. How do you influence public opinion? I take negatively. This is why the president of Singapore used to do. You write, publish a negative story about Singapore, your saturation levels are reduced. If you monitor a national media, is about to Maraini Muhozi. All Muhozi supporters should not buy it. If Wokede is sponsored to Maraini, this my brother of mine, Bujingo. Temudamogasoma. Bugaleu, imagine Zigaleu. Because from here, you know, I'm an expert on media. Sick. You are stupid. You monitor articles are written by people who think through the anus. Because when you're thinking through the brain, then you are wider. Because that's the one. A chocolate to chamber gamba offering the money. Everywhere the police offers money. Those who know where this money is, or woman. Mbadde mukatabo kange nemba gamba nti waliwo olakahoma mu America omusajja yatega bomu netta n'abaana netta naye the American security arrested a Saudi who was on his way to Saudi Arabia from Egypt nga balowooza ye suspect omuwarabu yateze. Eventually the experts forensic eyo nayo magamba agizimbe forensic every area is ribboned off. Because when you are trained in criminality and intelligence, 40% of the evidence remains at the scene of crime. Bakwata kisolo ya motoka. Nebagitwala mu laboratories zaabwe. Nebazula omwaka gwe bagigula. Nebazula pose owuna. Musajja ne bamutresinga. Ne baleeta abasajja kakati ng'oyo owa gundi gwe basse. Tumubuuza driver na describing abantu. Ne baleeta ba experts abakubanga ebifaananyi abakugu. Tukiteeka ku TV. Nero kuba police teina sente maybe nti police yali badde eteekawo sente n'okulanga abo ababula babulira naye afande Kaweso bamutta bakuba ebifaananyi kuki nga balimba. I know the Kaweso story. Read it in my book. They provoked me into battle. Miso can explain every matter here because I'm also targeted. Katika nkubuli. Let me give you 2 examples where money works. The Kenyans were hired to make a Feni Mohoz, a comedian. One of them recorded them and sold the miso that recording at 50 million Ugandan shillings. One of the people who were hired, the Kenyans were hired. President Nabayita Nebakitisa, Nabagamu apologize. Eracho Vola Kativazem Muhoz refused to apologize to accept the apology. As I told you, why does he apologize? Accept it. Sigara naked, remaining in shame. Narabio Musaja Garikiti Intale Gabaloko de Bamusabira, Nemuchala way. Abaroko de Tabakatagana Nangi. Nze mwanku banengende wafu munsozi nenkaba mujja kutegula. You take this wound. Professor Jabagamba, give this money. To apologize to me is not important. You killed my political career. I want money. I want apology. I never work in Museveni's government again. And I'm in advanced age. I want my money. If you Nabi Alimu, Mumutunuli observe this man. Everybody has told him, withdraw, again. Ekitagisa is possessed, is a dogoti. A dogoti is on his head. Katonda yakalubya omutima gwa Farao. Nalemera abayudaaya paka lwe babattane babamalawo. N'abagoberera ne ku bigaali. Leti sine yeya omuntu yenna ng'aliko eddogoti bw'atyo bw'akoloba nga God is curse. Kakati nkugamba nti money is important. In the case of Kenyans, the Kenyans recorded themselves, one of them, and I gave them 50 million. Miso gave them 50 million to surrender that day. Let me tell you, last night, there was a meeting somewhere involving NUP leaders. Some of these NUP leaders are working
at their headquarters Kamucha. They were given money, promising money, to take NUP documents to somebody who wants to take over NUP. And he asked them, are you still supporting Bobby Wine? No. Because Bobby Wine is alone. Family Yeriwo. Can you make a strike in Kampala demonstration? No. Abana baba sibyenyo, abana bafe, banafe baba siba. Do you listen to Tamale Mirundi? Yes, ni mutabaniwe. Tamale Mirundi na ya anonya kawoga according to them. Na yoli na bagamba, but be careful. Mirundi awayiriza. The man speaks wabade wayogera oluzungu na yogera olukanda. Nawe ne bakuwogerako. What about his son? We listen. Tumuwuliriza, mtani we tumuwuliriza. Hey, I'm happy. Na bagamba na ye. Muhoze munamu wagera. Swaki cheyo na. Fitumaze okutegeera fe baatu kubadde emigo abantu baffe balemedde mu ddwaliro balemedde malwaliro balemedde mu safe houses gundi Bobi Wine ali yekka fe ekibiina kyafa nabaka bapaleme tugenda kuwagira mukozi nabaka mugenda kuwagira mukozi nti nebo abayo another member of the first family they have stolen. Let Bobi Wine listen to me. Is he watching? Bobi Wine, a group of your people manning the secretariat, your secretariat, met somebody and they sat down to steal documents about your structure, your weaknesses, and the MPs. And they said, if they take those documents to a man called Sekindi or Sekindi, somewhere, then they should be given money. Kakati chenkubulira. Immediately after the meeting, somebody rang me. We have talked about you, have talked to somebody who wants to capture NUP. Do you have the money to give you this recording? I said, yes. Miso has the money. And I'm morning today. Because they were supposed, maybe a meeting is taking place now. Because the man told them, bring them on a CD or something electronic. Kakati, nevadayo, yabasubiza said, mwabade muna yogera oluganda n'amanyi oluzungu obulungi. Mwabade mwamanyi oluzungu, nze mbamba laba. Kakati kankubuulire. That's why when he explained this data of 52% eya Museveni, chikutegeeza. The people still want Museveni to continue. Two, unlike, why does Muhozi get 38%? Muhozi is having 38% because there is confusion whether he is rebellious to his father or not. Two, the structures of NRA. They now sing the Tamales who don't know what is happening. The Tangos who don't know what. The 10% is because that Parliament, when NUP went to Parliament, what did they do? They emerged. Are you ready to Bobi Wine? Abaganda babadeke mengo ne muyi wayidi. Waliyo professor wa Mengulo University asomesha obufere. Omuganda yenna yaliko mu UYD. Nabera kemenga abamufere. They seek in terms of money. Tebalinga ffe. Bobi Wine okugwako olunaku yaleeta mpunga yagwa. Singa yaleeta ono musajja nyembesha. Nambeshe. Nyembeshe. Because you don't know. Kati chwati abaganda. Even when the Kabaka people cross to UPC, the remaining person, some people cross to UPC, Chesimira refused. Baganda cross to UPC. Kati abaganda mengo ye in the 60s and what? Karakara Kabale cross to UPC. Professor Sebufu cross to UPC. Karakara Kabale, Sebufu, Professor Sebufu cross to UPC. Nakodera omukolo obote gwamanyi nyensi sirazasikala wao kukoli nikundi. Many people cross to UPC 11 basoga, but the Democratic Party relied on a man called Chesimira. Ishemufuru the amalalo ga Chesimira kali munsiko. Chesimira would be taken over. Chesimira's grave would be taken over by the tourism board. Even the people, the leaders of Bosoga, even the Chabazinga. Luli wayogera ne Minister of Tourism. Yes, kakati nkubulira era ne mu 62 abadipi babagula ne Bashiri batalingaya la timu yasigalawo
la team yasigala kwatire DP mungundi mu parliament abawano bagula enkabe nyebwa kasola bampuga n'omulaba atono ye bamutegeera mudongo ye bakugamba ne bwaleeta enkoko musajja yayogedde Bobi Wine twamukyawa nnyo ne baleeta enkoko 200 abiwa baganda be ne sente zonna zirya bokka omusajja ajja the money is taking over Nope ba egenda taliba okuva ku Bobi Wine. Yes, anti yabatumye document si. Ngenda ko kulaka katambi. Waliwo yatumye abantu banno ku documents. Ngagala kuba kibiina kya Nuupu. Yesterday. Nebwa agenza okuziba meeting yawedde sawanga nga bankubidde simu. Do you have the money? Does Mr. have the money? Yes, I have. Akede ku machana ekimu mu bukadde bubiri nandeetera tape yo nanjikukubiremu. Tape njikukubiremu. Baduka olaba banupu abaduka ate Bobi Wine bwaba wakana. But I can trust this information to Bobi Wine alone. Why? It is not because it's intelligence. Ekyo bakibagambi. Yababuuziza omusajja. Have you ever been approached by security? Ne bamugamba nti luli nalwesho yatujjako n'atuwa ku ssente n'abayiso ne batuwa ku ssente n'aba special forces abakuma Museveni bajja ne batuwa ku ssente. Tie newe byakomaawo kati mukyasobola okuddayo okukola strike nti ekyatutuuka ko luli tetukyaddamu kati tuddeyo wali Bobi Wine ogambye waliwo abaagala omujjako ekibiina era wenjogerera wano babatumye document tugende mpola babatumye eki omusajja ababuuzizza kaakati bo bagambe ekyaba kyayisa Bobi Wine tabawa ulya yekka alya ne baganda be bokka kadaba omusajja ababuuzizza nti naye can you accept the member of the first family ubaba amugambi nti akalunde kakubirwa wano tuwa muwozi bashoka kya yena ndi mutumayite tusobola jiwangula tona atubbi ate abana bamulemi okujjayo mpuga tunakolera ronda mpuga lukyafa mpuga yakulira mu ngalo zono ono yennyini professor ngowo waggulu wano era kakati kababuli era state house controller yabadde naye kubanga baagala okunegotiatinga sente state house controller yabadde ne mayiga kati bagenda kufera mu 7 mbwe ekyapa kya state house kitutte n'omuwala gwe ekyapa fwe batujoka state house controller yabadde ne katikiro if it was not mukozi nga baga ati ekyapa kya Museveni yangobanga mubbi wankoko ekibozo ekyo nakiwulya ko Museveni yangobanga mubbi wankoko humiliate him humble him and throw him on kasasiro me natasoma wapitu na yani mvuke ekidoli nakana kasika nga sumbusa nako kaniemu mvuke ekidoli buli omwani yemu n'omukani yemu omukoya bagambye muwulira Mirundi tie na yalimba nnyo musajja alimba nnyo ngamba laba abasajja bagenza okutunda Nuupu nabalabye ebyuma byange byabalabye ate omusajja najja ku macha ne mu obukadde bubiri najindeesa nanga nzizeyo kuketta temuyina kyemusobola kukola kakati state house controller ne katikiro bali bonna bwe bati kubanga nono omwana ayagala kuba ekyapa kya state house kyaba kiti ekibeera ekyaga n'obwa monitor ne bukuba obufere benda nabono ne bukuba obufere benda oyo omwana mbonze bagoba nakyobe atuulewo oyo atuulewo oyo junior nnyo banyime seta akoli nze sinza basaba sente nswera amazi namukubidde n'essimu n'atagikwata nga njagala muga nti ngenda kubatula wakubiddane state house control ngenda kubatula nkulabye ne mayiga mwagala kubba sente za gavumenti iruvome titi atereta state wakubidde state house control essimu how did this state house be built on Buganda land nabiwulirako mbune barracks ezisinga zitudde ku ttaka lyabwe nokangabala bwati Buganda yasangibwamu square miles akakumi kamu kenda mu lukaaga square miles Land oyo mwana naye afuuse embwa njamukuba mu kibu byano namulabye abalokole ekitintale nga bamukubamu what you need temusobola mwakuba emmandwa mujja giteegula omulenzi ono ekimuliko buli omu namubuulira nga tawulira yakuba emmandwa mujja giteegula Buganda eyagala bagiwe ssente abali wamu babba Museveni bajinga ebyapa n'omulaba yenna omusajja naigwa atakoowa bubbi mulenzi gwe mulenzi gwe atakoowa bubbi kati akwatana akawala you will vomit this man ne katikiro yakajaguza emyaka muwala gwe you will vomit this man we have all the documents you cannot play around with the land we have all the documents
mukanereka mubaba gobe nachobe nagoba kadaka nagoba I have kono and I have defeated you. Why? All of the recordings, sensible recordings, ziri wa mkozi zibali bakalambo tumunyekirize tukolena yenda kano karugire yena atwala sentences naninja batte mu mitigi wa karugire kati recordings waziwayo de wajeno recordings zagenda da ziri wajeno mo one day they will be investigated bani abatyanga abantu malwaliro. All of the people were indicted to organic cases duka abatyanga abachina batyanga abantu mwalu batikuku abantu batyanga abantu emulago mogi emulago bagoba musajja akuli emulago ani yabikolanga. The recording is on video there and the unsafe one ogenda okumulaba bwadduka kubanga kyekyanjogesa. I have the document. They must come and me to come nga Karugira afunye zize Museveni directed Karugira handling case ezange Karugira naziremera ngono munno mugamba munyi nyizo okujja ate singa yali ka muntu nalize nekiwanuka nayo Karugira abajoza abazibu ekani kama ndi say nelinje kutulika kati nemukoddemu wa president Karugira neto mwagala no yatwala sente zizo omugagga fuge bamuwa omusanga ku handling ezange ne baziremera ogogani nyino okujjanja kulira nelinje kutulika ne kyankwaze nalingera kutulika 10 bafu atano kubisago muri kamtegere mandwa murwana na mandu mwawonera bwatono mu. You surrender my money unconditionally. You have nothing to protect. Why? All of the tapes are now in the safe hands, including that meeting where somebody met no leaders. Never get a baby one day. Yes. Kati obutambi bwonna wabuwaayo. Uli onanyenyo mutono. Bali mkuba nadduka. Hemasige sign do. Gendo je signing n'enyoko. Gendo je signing n'enyoko kalenzigwe. That boy will produce ambitious. Kunereka mu myaka 10 mu mwenyawe. This one temusabira. Twali mirembe. That boy will that man, gentleman will never have peace. Ababuze okuva ya numba ine mirembe. Eye mindi tujitaka emisango njikufuire nga ndi bukunya bwenti ya mitwe 13 toda mukuba na mirembe. Does he have when he looks anybody who is close to him look into his life? Is a hesitant man. Kati wamufuire mindi. Kemisango. Bajifuwa bali bwerere. Eribumbi wa mulalu nenjaga. Kikukola niyo kubana. He must I know kuleta sentence ngani conditional. Techa ine kyakwata. Oba president bugenzi. Kakati buli wadika kumwana agent wa president bugenzi. Over anti buche butamanyi. Ayinzo kuzimba structure naye. Ngabo no monitor buno. Obuwandika nga buva mwanasi. The more he write about Mukozi, the more he digs in. How many newspapers, how many copies did you circulate? You monitor fools. Kakuya mumutwe. Sick. Gano chigambe. You were stupid. Monitor, you were stupid. You were out of touch with the population. Kati yemende kemisango. Bajifuwa bali bwerere. Tujifuwa tuli bwerere sawa mwendani. Tukunama. Erinya liyoyogeranga okuba kunyuma. Abona paka nga kusasulu. I was reaching some money. Ngabalokole bamusabira. This is not a question of balokole. Give my money that Museveni gave me and the Canadian gave me and nzenga ngenda nga nkusumulula emizinga. Ne abantu bonna bamunyonyedde bambuulira ne bakola kyaganye. Is possessed. This is which kola kuti ati play. Gwe muntu yenna nakubuulira. Muntu yenna nakubuulira. Kakati olonga tuvudde muzee. Tata wa Isima ogambye mwogedde leero atawo omugenzi Isima. Mu meeting bagambye nzaddako okuttibwa nti ndi target. Abye tebiriyo kino kigwagwa kyabikasale. Kiromboye. Ekyo kigwagwa. Mbwa. Let them do it. Muto intimidators. Yali akoze ekyo ekyamagezi lumbuye. Stupid fool, idiot. Is fed from here. Idiot. I don't even I've never seen nze sikiraba na kiraba. Lumbuye tomulaba. Niwo tuli omuntu gwa lumbuye musiru. Omanyi shape shock head tell you. Wali wawana kakazi kalina omutwe gulinga gwambuzi. Kata wanya abantu ku state house. Abamba gamba mbulumbuye simanya waliwo abamuweeri amamu government. Tayina byama byayina mbwa bubwa. Lumbuye tayina kyama na kimu. Tayina kyama na kimu. Mbwa bubwa. Olumu akuba butambi bwaffe. Lumbuye mbwa bubwa. Kati zino lumbuye tayina bongo. Mbwa bubwa. N'abantu bano bali galibo. N'agamba sale yafudde n'alabikira ne muddamu ne mulaba entertainment.
omusajja yagambye mbwa tuzirinamu amazina ntukola nasanyuka naye mumutegeere ani aka akatambike mwakoze eggulo omusajja akanguziza ku makya obukadde 2 abadde akimye butaano kati muzeeyi lisiti za Lumbuye zino teziri useless yagamba bbala mu anata anayogera tekiina magezi whoever listens to Lumbuye is an idiot leke Lumbuye yimusere Lumbuye is a fool abakange bamuwa sente abakange mugana okwogera ani agenda twala eri gwe kisajja gwe toyira magezi gwe yombwa nawe yakubikako nti bagenda yombwa tayina magezi yombwa Lumbuye is a dog bakizaala wano gundi bakizaala wano nga wa Miria Lumbuye bamuzaala wano ngeo chimanga mazzi ku kyalo Lumbuye achimanga mazzi ku kyalo kana engage in debate with Lumbuye me mu mass communication ne journalism credibility matters oyogedde nti Sala agenda kufana atafa kyali nekiddamu nekirego omutwe gukiringa ensujju kibbamwe tekiina kantu nakamu naye nze ate kanisa yange embuuli ya mwenkeera kyogamba Lumbuye yali akima mazzi ku kyalo wene Muduuma ewa mama Ameria we bamuzaale Muduuma wikyakimanga amazzi taata wa Lumbuye omumanyi mbwe yaleeta nekyo nekibateekaawo nekibate owulidde ku BBC agiweereza Gombya waawano nze nyinza okuwuliriza Lumbuye mumanyi nti siwuliyangako ku Lumbuye kituufu kyo tomuwulira no nze abikunyumiza I take serious people kati Lumbuye talina naye yabikako wano abantu ne babakuba amani ebyo tebiriiyo tayina kintu na kimu era tewali anything will happen naddala wano ku bya Jeno Katumba Wamala yakuba akatambi akuba kange kewalabula Jeno Katumba Wamala whoever listens to Lumbuye is an idiot leke Lumbuye is an idiot do I listen to Lumbuye tayina information tayina nakamu bamugula to intimidate you if you tell me that I'm going to be killed then abaganda tukugamba nti botya nzikizonia mu nyumba botya nzikizonia mu nyumba abaganda batukugamba bwonotya nzikizonia mu nyumba bwonotya nziko onayenda kunyoko kyagala kibagambe mbu musirike that's an idiot mutye is an idiot kyankubira ne kingamba mbubala mbu yatta abantu genda okubira ennyoko kigende kikubira nyina waakyo kyali wano ekikimi ky'amazzi nakyo nekyogera mu bantu ne gavumenti lwaki tekireeta kyerumbuye ekyo anti mwakifuula gavumenti ya Take tesobola kugira wano Take mwina omusajja eyali asudde gavumenti ya Take waali wano alina mu minerals polisi ya minerals yagezaako omukwata ne babagala obbasiba ne bagoba oyo omukazi bamuyita Kayinegomba eri mu polisi because you eat money kati naye Kirumbuye tebayinza kikomyawo you have a fugitive kwana ffe tuyinani yali asudde gavumenti ya Take era yali asula gavumenti ya Take bamukwatira Ntebe oli omusajja yali awambye gavumenti ya Take in the 80s and this man who engineered the overthrow of this current government is in Uganda and is involved in minerals era oyo gundi Sala gundi Opendi gwe yali akola naye nindabula Sala Opendi naye omusajja alina ssente empitirivu nnyo era yagobesa Kayinegomba omu ku baali basuula gavumenti ya Take waali wano ali mu minerals olaba nabo tebayinza kutaka essajja kino ne Take teyinza kutalumbuye ebintu byange mu kyaki yange malabikebera ku makya nebindaga ekkubo naye gwe muzeeyi gwe predictions ebintu nebibaawo era bamugambye ono yabayisa abanuupu bamugambye nti omusajja oyo kyayina politics zibeerawo oyogera ebintu nebibaawo naye nakikkiriza waŋŋamba nti Jeno Katumba Wamala naye Bobi Wine akitegeere ebyamami babibyeyo ekamwokya fayiro nzibe waliwo ayagala okuwamba nupu egitaddemu ssente empitirivu omanye Obote yagamba bwe bakuba obwakabaka Obote yagamba nti ebyo biri mu Buganda uprising temubifaako when a snake is smashed on the head and the head is smashed the other part remains wagging akukola guti toyinza kulowooza musajja atadde ssente ze zonna mu bwa president nakuba buli muntu yenna namuniyoko namunyalako nti ajja kusetulinga ku mukozi tikiriiyo kubanga anoonya gwanayogerera ne muhoozi anegotiatinge naye nti ye mugagga asinga but let us ask ourselves if richness wealth is a determinant to power what about Bill Gates
What about Tata in India? Biriga singa afuga America. Tata singa afuga India. How have we India. accumulated that wealth? Privileged wealth. Abantu gye babanja. Sente babyenzibe. Ekitegeeza tayina kyakola. But you see, when you start the revolution, Nzemba banga boogera Sam abekeze ngakana kayino fuka so much. Kakati Nzemba ga. If we want to determine changes, you use the revolutionary politics. Revolutionary politics tells you there is no army strong enough to stop an idea whose time has come, because it has come. Nobody, monitor does not have the capacity, the capability. When they are writing stories through the nose, through the anus, these are not intellectual debated stories. Once you write in negative about Muhozi, we don't buy for a whole week. Mubulabe nga bugalawo. Obawukede buwandika ku bujingo. Wiki namba temugasoma. Mubulabe nga bugwa. Oyo. Kayira ge sebo wade yiji yafubanga ebyennyanja. Yali muvubi. Kayira we mulaba longo n'okugwa. Close the paper. Two. In revolutionary politics they tell us. So oli in revolutionary politics. Mwami sebo yafubanga ebyennyanja. Mbakayira de yawe mulaba longo. Kayira mu umuzi wa balongo. Kasaba kuba ku bujingo temuda mugasoma. We must, yes. Neta. Yes. Revolutionary politics dictates that if we don't want a revolution to occur, don't allow it to occur. You are provoked Muhozi into battle. Naye kajaba kubaba tujirewo. Twasaba luhanga alyegulu. Twakasaba luhanga alyegulu. Na tuletera omusinguzi. Yabatera amamwa, yabatera amanyindo, yabatera amayiso, yabatera amatwi, yabatera amanyindo, yabatera amatansi, yababinga, Muhozi yababinga. Yabatera amamwa, yabatera amayiso, yabatera amatwi, yabatera amamwa, yabatera amatansi, yababinga. Abakubena abajawo. In revolutionary politics, there is no army strong enough to stop an idea whose time has come. No. Museveni came was underestimated. Museveni yabagambe Nairobi, I will storm Kampala and suppress the world. Ngokero utwaga nti meno nitotoa muya mujemu amanyi. Omusata gwe muti anagujemu amanyi. Babitandi bali ku square. Nobody has won. Nobody has won. Museveni imagine victorious. This the next president of Uganda is Muhozi. And the politics is a perception. Jalaga yonna genda muwankole amataga nabaganti ekiri muwankole mwatwala amataga mwatwala ennyama akasajja kabukete kabambo eri mu faludo nimugenda ku nnyanja nimubbe nnuni Muhozi mwali nimulumbe ennyanja nimubbe nnuni nimugenda mbikajo byabasoga nimugenda mbikajo byabasoga Muhozi mwali Muhozi is seen as a reformer, an internal reformer nga tagenda kugwera tayagala kuwamba kitaawe. This was the problem of message. Nti ye yali ayagala ekintu kyonna kijjewo ng'agamba nti Museveni is a problem. Nabagambi nakuba Muhozi, nakuba gundi, nakuba Besigye, nenkuba gundi Mbabazi, naye ono tampomeddemu. Besigye yali w'amaanyi nali ng'alwana n'ekitambo. Besigye omanye ekitambo kiboggola, ekitambo kikanga, ekitambo kiruma. Nalwana ne Besigye nga nwana na kitambo. Naye ono Nembabazi nkutte mizimu. Nakola mistake when nakola one. What if the president knows that you wanted to use the noble structure? Nga the other day kugamba wetondere Muhozi. And you cannot run away from Museveni. Ne watugamba lulinti abakola nopo bali benaale. Era president yabetondesa. Yes. Ati kati onayagala kuwamba structure. Agako seni yupi. Bawakane. Njaga, I want Bobby Wine to send me somebody I trust. Muwe. Ababadde mu meeting. Eyokumuwamba. Ebyama babibyewa. Bobby Wine akusendekera omuntu. Babibyewa ebyama babibyewa. Omuwe
details kubani ababadde mu meeting yo muwamba yekiro ekitegeza nawo na lebo mpugo na abantu nga bamusibyemu olunwe tiyagala okuwamba Bobi Wine nkugambye nti mukozi ye kati ali ku 38% nawo na lebo numbers ono naye which means naye abantu leti bamusigira anti bo bafiira mu parliament ti parliament yajja bonna amabaati baakafuna. You cannot say that you have a Catholic priest who does not condemn obusamize. Yes. Kakati nabanu mbuga tayogera kuki nokuki sawe kana akafudembe kana kalemeseza omupiira ngenda kakubanka malewo tulina kutoka kalinga katumuka bbi kalemeseza omupiira kaguse kagumazeewo ani asiso omupiira oyo era sagamye ndikundi yampadde motoka empya mwami Mulindwa Mulindwa yakuwadde motoka empya sebo mwami Lawrence Mulindwa webale nnyo motoka empya eyo niyo yasoka nakuwenda era weri Legias kati yakuwadde n'endala mwami Mulindwa akwebaza kikulwanira mupiira Mulindwa anwanira sports. He gave me the other time, he gave me a brand new. Even today he gave me all of the documents. Kulwanira mupiira ani agala okuwamba omupiira koyogera nnyo kusawo kino omuntu gukalinga akatuumo kabbi akakagala okuzanyira mupiira kalina omuntu gukalinga akatuumo kabbi kalina katoka kalinga akatuumo kabbi naye bajja kavunja bajja kasalako abantu bale bakambula empala okalabe bwekadduka kakati ze myai wanteriyo nti Bobi Wine bw'aba awakana ansindikira omuntu mulage video abantu babatudde ekiro naye kyenkubuulira nti like in the case of the Kenyans I gave them 50 million. Today the man came for 5 million. I gave him 2 million. Nimuga kutuzitowa nnyo sajja bagambye million 3 nange kamba we kati meeting yetu Bobi Wine kuume ebyama bya Bobi Wine ebyekibiina kati abiteeke wano ku batule Bobi Wine kwata ebyama by'ekibiina tuula nabyo ku batule eri abagalo bibba baba tebabitutte kubanga oli bamugambye mubireetere sekindi bwemubimuleetera mwenabawo obukadde busatu. I'm not talking Gundi. I'm not joking. Kakati ngoro tunaatera okumaliriza nopo enatuka mu 226 nopo taiza tuka mu 226 anti onagikubye kati onanonya structures omanyiche banonya. How do you force Muhozi into an agreement before? Prepare for a wholesale Muhozi kubanga mmwe kati ngakana kamonito onakagamba nti mukube kuba tebalina bwongo. Muhozi will never talk to you. Why? Even if Muhozi talks to you, he has already an advantage. Political power is influence and advantage. Muhozi raids cases. Muhozi inspects engudo. Kakati gochirina. Wali wamulala china. Buli kitongole kya government. Atenga senior officer mu maji. But never cities. Aja chirambo. What if Muhozi nga waliwo avudde mu Gundi? Najja mu babake 10 mu parliament. Ajakankanya speaker. Ate omukazi bw'atya agenda mu nsonga. Jano Mozi ayinza okugira mu babaka mu parliament abamaje. Okujayo w'amaje omu. N'akankanya speaker mu parliament. Akankanya speaker. Nolaba lutamaguzi ngadduka. Kati speaker Anita Amongi taiza kwogera nga jena yogera. Nkubuulidde. Diame is quiet but he is watching keenly. But Jeno basirise. That's why I disagreed with the president on allowances. Allowances sizireesa obuzibu. A mishandling of something tekitegeeza bukyamu. Museveni was misled to say nti mujjewo loading fee mu taxi park. Loading fee nakiwakanyizaawo era tekikolanga. Why? Abaali baagala okujjawo loading fee baali tebalina taxi. Omusajja omuvuzi wa taxi ye emmotoka bw'ogitunda n'engitunda zibadde weewaka bwe tuzitunda driver tumutundiramu. What happens? To drive on gwatagulidde mu mmotoka addayo wa ku stage. So a jobless driver depends on this loading fee. Kyobola banne bazimuwa. Kwa buli omwe kijja kola is their insurance. Museveni yazijjawo. Museveni agamba mu wino temusolooza sente. How will the kasasiro be collected? How will be amasannyalaze be paid for? Bagenda ne bamutomeza ebintu. Nze Museveni kyemwagalako nti leader must have a solution. Leader kakoma okubeera ne solution aba agudde. Tabata kyali leader. Wano nnaku ezo ne bagamba mbu abaana abato bonna babakwate banyaabwe babakwate
Semanya abatwala ku machaba nibaga mwe. Omukazi mumukoze mutya. Omukazi ono bwaleka abaana waka is a problem. Bwe bajja omuliro is a problem. Katambule nabo. Mu Ministry of Education ku sente zibababyeko 19 billion ezali ezigula radio ne TV. Mwali temusobola kukola mu bugundi bukida gardens 19 billion zabbibwa mu education mu covid ezagula radio ne TV billion 2.8 zabbibwa mu education billion 2.8 ezali twaliviate mwogera amasomero mingo bajja bakwatawa mingo wali duse abali dikera musimanya omukazi amakasimanyaani dozi miyingo kwa ina property ngazi obanze nakano gendo kukola. I refuse to go to president's office. Kati minister muyingo bwe babyogeze bali bajja kudamba niemu banfuule ekidoli ayagala okunya yakube simu nange mundezere no niemu. I went era Museveni simunyigira no singa Museveni yali kyanjagala sali badala security singa Museveni yali kyanjagala teyali ga mutabani we tukolagana naye kubanga mukozi under the total control of the president ne Museveni musaasira nange nina amaka omukoya gamba navumye nazaala we kuba agoba bibye kano kalina omutuugu kalinga bloka nga kalina musayi gwako neba wa apologizing me to apologize to mwawandike baluwa ne president nga mweto president yampita ne mu apologize omukama didi omukochi maliride bye okatera mandwa ntingi yeseza akayo kali bakalijo omukoya kube mandwa omukayi n'okutegula era nze mutundu yanga professor nayogera naye bajja kutta kanyenye ntwe kayogedde naye yaganye bajja kutta because in politics you have to agree to be in the wings bakugambye bakulekedde business zonna munno mulekede wait accept tayinza kukkiriza kubanga alina ekimuliko pay me my money nze nzijewe ate if you kill a man who has conducted your mutego ati you talk to the muzimu you rather talk to a human being like me katwe bakuta bogera na muzimu ate kuba mukambwe ennyo omuzimu ko kuba mukambwe abalokole beetaaga mu okulaka sampulo abalokole abo bajoganya ebintu byafu bajoganya obusamize toyinza kuddira mwana wa muno eyajja okukola n'ennyabo n'alowooza nti mbwe nembakolera emyaka 14 ne mungobanga embwa ngende mu president office sobola gendayo kati nga bwe wayogedde ne taata wa Isima omugenzi Isima lwaki tomugambye ku by'emizimu omuzimu ne wagaye nti Mutabuliki mbo omuzimu musobola okuguza munangama nti fenna gye tulaga is a time of arrival taata wa Isima bwagambye era nkugambye taata wa Isima mugambye nti abaganda bakyuse nti omwana omubi avumya nnyina wange bamukuba amagulu wa bugezi yawagira Museveni bamala omukuba amagulu Museveni yangobanga mubbi wankoko abemenga abakuba mama wange batuula nabo bayagala okusasula owange ye nakakali katambulyamu akabalema musajja mugumugundi muteso yakamugulira ali mu America so n'okuzaala omwana omugezi mu Uganda omukaniye tasobola kuniyamu ndi mandwa emandwa seniyebwamu emandwa otegula ntegule naye yatuule n'emikwano gye bamubuuza nti from 2014 when you attacked this man have you ever settled it down abalokole ne banasoba ebifaanana bitya nabalabye nga basaba bwereere okatera mandwa nti injiniyeseze akayo kali bakalijo kati tayinza banatwala 5 billion nalagira nakalema be nakano kakinyenya mutwe akayina emisango gye nafa nakalema bamukomezaawo ankwata kochi kuyinza okudi omuntu analinda ite n'omuwa minister feriye wafa linda ite nakalema mube okubaniriza mwali ali wandakala envunyi mugundi mumbugo kyeyankola kirungi nakalema ajja kuwandakala envunyi mu they have to pay kano kajja kuzaala bembisa iruzi they have to pay my money president number 7 mswala negwa no kujonjo kalugire zizazi tu aya you kill me you talk to the muzimu kale it's better to talk to a human being kati mzee nga tumaliriza ugambye nupu bagala kujiwambe izo butatuka 220 nenga yiku ballot paper jeno muzi kwali 220 mukaga kwali you see they are provoking him into battle ngakana akawandise mu monitor nedde kibuze kyo jagala ochinzire mu kwali monitor people you are writing through the annals have not seen an integrity you are debated you only saturate series of the copies and you believe you can influence society
and we can do a reprisal. Once they write negative about our man, we stop buying for 1 week. Kasaba bakubijingo story enfu is it sponsored by Pastor God nesenyonga yabonye omusango gwa senyonga leka kande katonda yagusalire kakati bobera mukalina ya kakande waggulu na gundi toilet singa teziri modern kazambi zimufuwa ku church ya senyonga ala yakubye senyonga ala yakubye senyonga katonda yalamudde gwe ne kakanda ani ayina katonda ne pastor kakande yazimbye church anti bwasumulula gundi kati kajja nekagula wao bwasumulula toilet nga senyonga mwali avamu atotobekanya omusajja akuli waggulu senyonga omusajja akuli waggulu Pastor Gadi yasirika ajja kumanyuka ne mukazi we ni kuba butabi ajja kumanyuka bumanyu sine mukazi wo mu America ne senyonga mu America kati pastor wobera ku church ya Pastor Kakande obola baka church ka Pastor Senyonga ngakasisi oba akatuumo kabbi oyinza kalaba ngakatuumo kabbi omwana kataddewo nepa banga Pastor Senyonga yagulawo kumpi mbo Pastor Kakande alemegulawo ate senyonga ina katonda kati katonda ali wa Kakande yalamudde ne pastor igabwe yafa era Pastor Senyonga yasanyuka ababeera mu kanisa omutali katonda mukumira bwerere nze sabali yange liri mu katonda ekisooka lya mategula liri mu kapeti ntuddemu kiri ekyoto ekibeeramu ekibukumya omuliro galimanda n'akasana akatonotono kati nze bwe ntuula mu mbeera mu suuti nennamula ngire yennyini nga munnaddiini yennyini nenteekamu emiyondo kati wa Pastor Senyonga tewaliyo katonda wa Pastor Senyonga tewali katonda yalamudde nti Pastor Kakande yalina katonda wakati bwobeere wa senyonga bamuniya mu mutwe bwobeere wa Pastor Kakande nota toilet kazambi asibira Pastor Senyonga mu mutwe gwa senyonga ng'abuulira katonda yalamudde wa senyonga teri katonda ne wa Pastor Gadi teri katonda bujingo kati munakola mutya nga bujingo ye chief champlain wa president that's what I tell you Pastor bujingo yagwadda mu bintu ati bamukubi ye pastor wa General Muhozi kati yagenda kwa pastor wa president Muhozi likes and loves his supporters Muhozi believes to correct the mistakes of Museveni whenever he goes we bring the Kayula namulaba General mukuba amanyiddwa kyovula bona azina twist bwazina nedda you did not plan well all of the people you have stepped on baba no you gang up against you let Muhozi go to bakuba kyabazinga mbu yatunze ettaka bamujjeeko kubanga Muhozi amukoledde amaka Muhozi has invested ne bujoka ababukedde obufulu bende naye mugenda kubeera wa Sebowa ojja kuddayo ovube Sebowa agenda kuddayo ovube Kayira agenda kuddamu okwemula abalongo n'okwogera ku mikolo buno bwamonita bwo bugenda kudda have killed the paper tulinawo kona abantu bangi ogabe nti Sebowa agenda kukola yali muvubi eddimu Sebowa yali muvubi eddimu Kayira awemula abalongo buno bwamonita bugenda kuggalawo if we continue publishing negative articles which are mercenary paid nga tudikire yalinga I'm a media practitioner with a wealth of experience. Journalism is different from mercenarism. We shall put a boycott like the president of Singapore used to do. If we write a negative story about to offend Muhozi maliciously, we don't buy for a week. Mukahira yali ayogerera ku mikolo Kayira ayogerera ku mikolo nakuwemula balongo Sebowa yali azivuba byannyanja ddimu abo bajja kuddayo niriyeterere nabaka Bushenga alabika ku mikolo tulubira alabika ku mikolo ane wakuba Bushenga taja ayina ne walabikira ddala kyamuyita ono yagala kati okubasente mwami Bushenga amanyi ge yayina nono mwala wa State House control there is no claim tewali ettaka ly'Entebbe era neryekisaawe bajja ne balibba nani I have all the documents nekyapa kya Nambole kati n'omuwala yazze omanyi babalowoozesa ti okuwagira Mmengo kinene nono omuwala ku State House control naye zabbe nze kisembyeyo I will fight the boss of you owekitiibwa Katikkiro yawezezza
Katonda atta emyaka naye yazentengotengo ku ttale tomboli yagamba mbu abatamiivu waliwo boogera batono nnyo naye batamiivu bakukyala oyanukula waki omutamiivu w'okukyala yagamba dde oli mutamiivu Katikkiro yagamba oli mutamiivu okoze ekiggwa okujjako okufera amasiro gagakyasiza okusonda ssente bagayingira ddi naye mwana gwe lwaki towummula oliko muzimu kikwamuyindi Madivaani jjajja wa Madivaani yakuzaala yajja ne kitaawe buli kaseera w'otunula ng'otunula ssente buli kaseera otunula ssente buli ate naaguzira alinga vakisiwoga naye tetugenda kusoko gwe Katikkiro tolinayo kirungi kye kyolabye wadde ekyemu bwekiti tolinayo kirungi kya Katikkiro kyolabyeyo mana yakyawa Katikkiro